kali nze wuyo kali waba tasaba Bobi Wine kanange ekyawugaga kyempadde Bobi Wine byonna mwebaze byankolera ajje wana azimbewo eddwaliro nanga abantu bange abizigo tebalina ddwaliro omutujju mu kifo ky'okuteeka ebusabala oteeka ebusabala kali nange ekyo Bobi kyempadde okujja okumanyiira abantu owadde ettaka ku lwa Bobi olwa Bobi ajja azimbeko wano muwaddeko ali yamusabye 10 ku ki 5 ku 10 5 ku 10 ajje tupimire wano etandikirawo wano muveeri ku kkubo ate abantu banayitiranga eno muva ku kkubo ne mudda eno ate gisensu nesebo wanene wanene naye basooka weebuuze omuntu ojyokya mu ttaka ly'omuntu n'oyiwamu ali abayimbi b'ennaku zino bamanyiira kubanga wano sente Kyagulanyi ze nasooka ofuna mu Kyagulanyi ze zaagula wano ku bivulu ebyeyasooka naye ng'eno nsiko naye tayimu eno olaba amayumba gaago baneiba olaba tawuni eri waggulu olaba amayumba gaagali kamera abavuuka abamu kibawe ekyokuyiga muganda wange nkulamidde nakyali mulamu onamira kifaananyi nkulamidde kyekifaananyi kyekibeera nga ku ntaana yange nga nfudde okiraba nkulamidde ekyali muki mulamu abayimbi banyinya abatulabanga bafa naye nga talina wadde kataasa ka ttaka wamma muli mutya bassebo ne banyabo webale gyonna gye mukolayo nagye musinzira okutulabira Extra Digest mugoba nsonga nze Sesanga batte the great Idris Lukwago ne Dan Mugoya twakedde musaza lya Ssaabasajja ery'Ebusujju district y'Essingo ekyalo Zigoti ensonga ezatuleeseeyo kubanga twongera okulambula ku bantu baffe tulabe n'engeri gye batadde mu nkola ebyo ebirina okukolebwa ennaku bazitambuza batya ababeera e Kampala bwe bajjako eno beeyisa batya n'ebintu ebirala bingi nnyo tugenda kukola mpola mpola wano emirimu gyaffe nga wetwogeramu ku bigambo mu abali emitala w'amayanja abali mu Amerika abali e Canada abali e Qatar ayonna tubeeyanza mwebale nnyo mwebalire ddala abantu sebo mbagambe nti ndi ambasada wa Firebase Enateete omuzoganyi Serebu Kabejja Kafuba Kabango ambasada kyekyo sasa ogamba ki kitambula bitya fulani ki kyaba ize nnyo muganda wange mwebale kujja Zigoti Zigoti si Zigoti ono tuli Zigoti nesebo abantu Idris ojja kubalaga nti ekyalo kino kyonna ambasada yalina amasannyalaze era gaayiteeri bwega gaayiteeri ate era Sesanga abavubuka tukola okitegedde tonsaawa teteeke y'olugezi ali kati labayo ali mugamwe mwamanyire emmere engulire e Kampala nomyaye agala kunsaawa mwamanyire emmere engulire e Kampala nesebo nze okusalira naawe naye wakuyigira okusalira mmanyi mange Sesanga kyembadde nguga kati ffe tukeera oli wawulira ambasada wa Firebase Nateete n'agamba oba bakola mirimu ki bakola kinaye nga oba mu promoting Firebase essaawa ebeerako ey'okukola n'ey'okupromotinga ekintu ng'obadde oyagala ekiki ekintu kyo buli ssaawa kikola ki kibeerawo ky'oba okola ki ky'oba oyagala naye kali nze ondaba wano ndi musajja muwulu buli kimu nkikola ki kyekolera ndi musajja mulimi emmere sigulangulire oli muwulu buli kimu nkyekolera wano ate ekirala bajja ne bagamba abavubuka ab'enkyukakyuka tebalina mirimu gye bakola ki kye bayita ba food soldier tebalina mirimu naye wabeerawo essaawa y'okukola n'essaawa y'okuzoganya sooka oyagala ekintu omuntu gwe weegomba yalina ki Kyagulanyi yagenda mu byobufuzi ng'alina byakola ki byalina ate alinako kyakola ki kyalaga nawe weegomba omuntu oyo bwe bulungi kati akasooka ng'okatwala ate gwe bintu obisobola okitegedde oba olina okwegomba abantu bonna nkugala abavubuka nze kyembawo ekyokwega abamu babeera e Kampala bwe babeera e Kampala babamanyi eby'e Kampala
bamalayo ndino kyaggwa ne woolabira e Kampala nga Kampala egaanyi wabira bano mu covid nga buli omu negwa okusalira wakuyigirawo bino byenkola gwo bikola neri ogenda kunsimirayo ku binnyani nolabika olina amaanyi mangi ale onobanga olina mane kati n'ekirala mbadde njala tugende nga ngenda mbalambuza mpola mbalage kati olaba Sesanga mugenda ne mubeera e Kampala ne mugula kyukalire kubo balita Ambassador Fire Base Road ani alikuwa ani alikuwa kyalo nze naligula ne balimpa ab'ekyalo kuno nze serebu era nga wogambye nina amasannyalaze kati olaba banneyiba kati banneyiba bangi abazze baabaliwo n'ogenda balaga banneyiba bakoze ekyo banneyiba bazze bangi banneyiba bazze wali wagulawo mwaka ki ninga myaka 15 ng'oguze wano kubanga wano sente Kyagulanyi ze nasooka ofuna mu Kyagulanyi ze zaagula wano ku bivulu ebyeyasooka naye ng'eno nsiko naye tayimu eno olaba amayumba gaago banneyiba olaba tawuni eri waggulu olaba amayumba gaagali kamera abavubuka abamu kibawe ekyokuyiga teri walanga waki wawo Sesanga abavubuka ng'ogenda bawe ekyokuyiga kati mu kibuga mugenda mubeera 10 ku 10 nga tosobola webale nakunnyambako okusalira kwalibadde bizise era ze wonna amaala wano nga mmanja goza ndi wale nokola bwerere gozaala ale ng'oli mugenyi muzibu ate gwe abanja jja tugende nga ngenda nkulaga mpola osaze nakedde kulima kati tugende osookola olina n'ebitooke ebirala wali byendi mu kusimba tuwale tuva mityana eyo mubale muva mityana neŋŋamba basajja bange tugwe ku Ambassador naye sebe olina ekisima muyaye naye bane naamwe mwebale kujja kunkyalira olina ekisima nze nkutidde kubanga mbadde njala nsooka endabe ennyumba we nako mugiraba abagikola yali nsigo nakati sooka endabe wasanga kuliko kamera mbadde nakusanga wano wazisense okenkugaye naye musajja nkugambye ffe tukola tubeera mu byobufuzi muganda wange nze ekisinga omuntu gwe nasinga okwagala ali Kyagulanyi Kyagulanyi alina emagere edda bagambanga kyalo Kyagulanyi yagula e Busaabala kibola kati ne bannange ebyaye bimanyiira nange abagenda ku ttaka ly'abantu ne bayiwako omisiri lwaki nange tebaleeta ne banjiira wano kati onnyuse aleera musanze nnyusa ale nga leera mba nnyuse nakedde kulima mba nnyuse ebyo ebinyeebwa wabiteekawo ebinyeebwa munange ogenda olumu n'ofunamu akasente obigira n'ofunamu akasente naye kati ewajjira waliwo abasooka okulaba eno gagamba Ambassador yagula nsiko naye tayimu eno kati sooka weewuunye gagamba kakati olaba Sesanga ogenda okyama wano nabadde nabalabye dda kamera zange ziziri ebyange byonna byeki etandikirawo okulaba kamera etandikira wali ssebo waggulu ate seemu yokka ssebo naye amulaje mbagambye musajja yalina amasanyalaze bakuwa mawe ekyalo kyesona nekikuwa nina baneeka nkugambye obeera n'Ekyagulanyi kya bugagga nina mikwano gyange egiri mu Amerika waliwo omukwano nga bali bamwita ali mu Grace Kakooza aliyo mu Amerika yanga njala kutwala Dubai nangamba ekikogwe ekikunjagaza buli mwaka nawulira gwe Ambassador wa Fire Base ki nateete aye tokyusa nga tovumanga kuki ne mwaka ti okuntwala Dubai lwaki tonsikira omuti gw'amaki ogw'amasannyalaze naga ati wali buzibu ne bakwata nangamba guugwo era guugwo gwaka Grace Kakooza ebintu bino woobeera n'Ekyagulanyi ofunamu ekyobugagga ate n'ekirala abavubuka mubeere nga n'omuntu ng'olina ky'omwegombako si kubeera na muntu kuzimba buzimbi tayimu yonna okaddiwa musajja agamba kolerera obuvubuka bwo obuvubuka bwe bukolerera obuki kale nakedde ku makya kuleba naye osanga nateete nga nvimba oyinza okugamba ono ale nga embeerayo yonna mbeera kwa eri nateete kibuga kyange nateete neno kati nawamba najja eno nga tewaliwo ago mayumba naye kati ate n'ekirala mubadde mujja gasanga nga mangi naye situnda nga nze omuki gwenge yagula situnda nga sentala w'ekyalo nga situnda senga wateri walanga waawo muganda wange naye Sesanga so wasimbye n'ebitooke ebitooke ensimba olusuku ninako n'emiyembe genda walingi balage ninako emiyembe kuliko egyokuli ogenda tulaga bulazi gikula ate kati ebito kasooli musanze sizoni yekoze eki musanze sizoni eweddeko
Nese saa kyenyalo gamba abavubuka. Wano lwaki wataddewo bitooke n'olema ogazi y'olujja bwoti. Olujja sesa nga kyanje olujja ngenda gazi yawo we nawadde ensimbi ebinyeebwa. We ngenda kuba maaso awo nina maaso awo ensubirayo omukolo. Wena kuwasa? Ngenda kuyitanga nyingira ennyumba. Togiyingiranga? Mbadde ennyumba eno mbadde sinaba giyingira sesanga. Naye ninayo emikwano gyange. Kwanze sijja kulima ng'omuntu omu. Mulimu abankwatiddeko okyegera emikwano emirungi olaba bino bye tukola mubeerawo emikwano ng'oli akwagala walulaavu naye sesanga ensi eno mulimu abantu nga yakwagala sesanga n'abafaani abanjagala abaddala abagamba we ambasada waffe mbulungi sesanga n'abafaani ng'oli akwagalira ddala ebyaddala gaga amasannyalaze gaaka oyinza ogamba tekakene yeebweru Ebwe gundi abadde efude naye ono era wana abaagala bangakola ki? Gaaka. Obeyo n'okajuza. Ninayo n'obuzito. Sasa buli kimu wano sebo life. Sasa obusebo buzito. Nyaleeta mukwano gwange Kemigisha Jamira. Kemigisha Jamira. Sasanga. Yayagala bino. Sasanga kankugambe ze nalabye abantu mu mutima. Nageze nenda bamutujju. Ali ku ttaka ly'omuntu ayeeko. Sego ve ku ebyo sente ziyakuwa waziteekawo. Mutujju yakuwa ebivulu. Banange sirabanga kisajja kinga mutujju. Bayesajja kino. China fe olaba kankugambe. Asimako. Mutujju talina kalino kankusese. Mutujju yakuwa ebivulu. Sokoleke. Edda twategekanga ebivulu. Ng'oli akuwa ekivulu mutujju nabulaba nga ali yala. Nga muwana 12. Ngaze nayimba niwe nalabira omusajja namulabako nga abeera ne fefe busi ne fefe busi nga teyezuula yali ajja kusiraana nalabako ne vikira kamyo kati omutujju olumu ajja natera nga ambasada mwana obadde kyali waffe naye nkuwadde yakaki ekivulu ndigenda ku dance floor nfunye obusende bwange nfunye emikwano gyange ginkwatiddemu omusajja yandagenzi omutima gumufaanana kati ngamba omusajja akwadde ekivulu sokoleke tapanga kolenze segana muntu kye yali ankoledde ekirungi kiwola abaki bagamba njagala Bobby ekisooka kya bugagga ate yansembeza nga n'okukyuma nkolaki ng'okyuma mpunya nansembeza ate teyandaga nzikiza nze muganda wange mutujju nga ntuuka ntegeka etonjijjayo nga ntegeka ekivulu ku dance floor nga ngamba ambasada nkwadde akavulu nsabire ennyimba nga nsaba ennyimba okubukedde ku TV nsaba mutujju oyo alina omuze ne woba oli mukozi wa TV akubira sawa eno akayimba kale kakube ne bamugamba teekamu n'abakubi b'amaki b'amasimu basudiye mugeze bakakuba nnyo bakama bange bajja kutubuuza lwaki okuba oluyimba lw'omuntu oyo mutujju nga bamutegeka ku dansi nategeka ku dance floor nga kyanga kyalwamuka kyakusande ku lw'omukaga yalimba ku dance floor yayimba comprehensive kali ngamba omukazi mukwano gwange ngamba ye maama afusa munna mutujju nnyo kye yankoze tekikola ki tekikola mutiitiizi omusajja nanneefuulira nga manyi gwe ngamba naye ajja kukunumirirwa maama nagenda okola nga omanye emikwano gy'abakazi ate bwe batijja nnyo nga leeta atandika kuba naye nga nno mugamba kyankoze nawe ali kikola ki ayinza okuba nga ye yamuwanga ku mmane yamanyi kali nga omanyi abakazi agundi nakuvuma biki naye nga sina kyemukola oliye naye ayongera mu supu nga mulaba ku saluni ya mama afusaawe nateete tavaawo okiregedde muganda wange abeerawo okitegeera ngenda okuwulira naye nga mama afusa kiyamukola nange kiyamukolaki mama afusa afuna abagagga ba booking ebivulu bimeka bisatu we ya booking amanyi we kyamugamba obanga gwe wayimba kali genda oziyimbe omukazi presa zamukuba genda oziyimbe oba sente zange zonna nzaagala neŋŋamba nange kyeyankola muganda wange guno mu fire base ndi musayi njagalanga muntu banange ekisajja kino bakigamba Bobi Wine biki fe Bobi Wine bangi abaana baza naye nga ate takoze eki tana gwe yali alazi nalabako fefe buso oyo nga yeegayirira mutujju kala amusembeze era senga fefe busi naye ekikulu mutujju waliwo mutujju oyo yali mugezi yagala nakwananga ebikazi ebyo ebyamati kyobola mutujju oyo alina obubadi bungi kata kyalina nnyimba kati yagadde wagenda ku ttaka lya Bobi ayiweko omusenyu abantu bajja mukola ki musaasira kati ojja kulanga ye musajja yeekuba amasasi oba bamukuba buganga ku gundi ne yeeteeka kuno ekisajja era mwe ngamba abavubuka bannange mukole nnyo temulippira bantu okitegeera nze mbasana njijeno ne neekolera nina ennimiro yange oyina ne One Love toilet na One Love beach njagalanga Bobi Wine nze mwagalanga muntu era mbagamba nange baganda bange
nina omukolo gwange mugwokunaawo tomanyi nange nina bifaani bange nange waliwo abali mu America kuba nina abakyali bange abankwatirako mikwano gyange naye ng'omanyi oli okukwagala akwagala lwakuba lwakyagulanyi sivumangako Kyagulanyi ate nze sirippira mwagadde nga bamuyita muyaaye ebyokuyimba ne kati nkyakola ki nkyamwagala oli n'akwagalirayo ku ekyo lwani naye babeerayo mikwano gyange n'agamba ambasada Koolo oba ndikuleeterayo mbuzi oba ndikwokyerayo nange ennamba yange nsobola ogigaba Koolo nsobola ogigaba n'embaga eri 07 5391967 ogambye Koolo ate ogigabye leero kale njigabye kubanga ali muyinza obutadda muyinza okudda ku mukolo Sesanga Kasooli wakungudde seba ambasada nakungudde naye kati tayimu eno Sesanga kyenjagala okugamba sasa basobola okugamba mu kibuga zimba ennyumba eno toyi si nnyumba neekulema ate Sesanga abantu tubaagale nga balamu omuntu asobola okuba yiiti Sesanga wakuba yiiti nga bakusibye ate yali hiiti TV zonna abakazi ne batandika kulaajanira Sesanga TV zonna abakazi bajiddwa ati abantu buli ono nga balaaje banayisajja ekyo kituweereza bulungi kituweereza kungi ku mawulire ku TV wakuba yiiti gwe ng'ofudde TV zonna nga zogera ku gwe kati waliwo n'omuyimbi eyafudde Kawanga bananga TV zikubye ennyimba ze bananga Kawanga bamukubye TV wonna nga namwe abakamera nga tebabaddewo n'omu amukolaki bananga abantu musimbe okimanyi omuntu asobola okufa n'akuba yiiti nga amaze okufa okimanyi ng'omulambo gubeera gw'amaanyi ng'oli amaze okufa nawe bakuba yiiti era senga wali ogenda kwesimbawo senga wali adda olwo bali bajja tiikinga singa ebiseera bye twali mu kalulu nze nkugamba kyenjagala okugamba muganda wange abantu nze sijja kulimba lwaki wali nkugambye abasobola okungulira embuzi bajingulire ku mukolo gwange mugwokuna banjagale nga ndi mulamu ndye nga ndi muki oli mulamu leero osobola okubalaga amana esajja ekibadde kiteesa bulungi esajja ekyo kibadde kyogera buki naye nga maze kufa sikyayina era okyakuba simu ku leediyo sikati ndyewa kati ovimbisa baani ennaku zino Bobi Wine gyalaga gyendaga ali mu byabufuzi era gyembeera Bobi ali mu byakuyimba era gyakola ki tojasaba nnyimba ennyimba nzisaba nina bakyali bo bange kalinga bameya beeruwero ku Lusijonzi kalina baleka nkugambe mu nsi mwe mulimu abantu abalungi Sesanga okwananga emikwano kali balo kyali bamuze ku Lusijonzi ne bamunoonya ku Lusijonzi bambye naye kyali mu wakabi alabika yakuba yiiti ennaku zino emuntu w'abantu ali meya weeruwero eyo kawalo kyali bamutayo ne Senti Kawoyo mmanyi ngenda kukutwala be basajja abalina emitima egya ddala Innocent Kawoyo nanyini Pipa Award ye muntu akugamba ekintu nga kyekyune Senti Kawoya va kubyeno bamutudde ontwalayo ddi kati sebo goliko naye mwe ekikugo labikonzoleya nze ambasada ndi kyabugagga ndi bulandi bana efunye ekyobugagga funye bulandi mpobwa PA ndi bulandi nekyenjagala okugamba abantu tubeerenga n'abantu jja tugendeko neeno kale olabe netuyise wano mujja tugendeko eno wammanga tuyite wano Kasooli yenna wamaze mulya gwe mbadde nkugamba Sooli wamulidde ebintu ebisinga abantu abasinga tubeerengamu nga tukola waliwo kitosimbawo mumwanyi ziizo nawe mulimu emwanyi nedda nkugambye yalateekawo olusuku siteekamu mwanyi mbadde kyenyala okugamba Sesanga abantu bakwagala ng'oli mufu naye wamulamu guugo omuti gw'amasannyalaze guugo ku kyalo nzaaya Kasebo ate nga njaka Sesanga nze abantu banjagadde nga ndi mulamu sijja kulimba nfunye emikwano egya ddala mulimu emikwano egirimbalimba okitegeera mulimu emikwano egirimbalimba emikwano Sesanga girimba emikwano girimba emikwano nga gyakulimbye girimba kali yennyumba kali amakwata guli olabe wobanga tolina mikwano ddala tudde eno ali ngamba oba tolina mikwano solo sika amasannyalaze ogasika ogajjawa omuti gw'amasannyalaze gujja paka wange ediri kubo lyambuka kalize wenagira eno nga bano bonna banneyiba nsiko naye kati baabo edda nga bagamba eno nabeerangayo na misota naye baneka nkugambe abavubuka tubeere n'abantu ng'osobola omufunako ekyokuyiga bangi ababadde ku bebekulu tebalina kye bamukolaki
kibamufunye mbanja abade kamilioni oyogera nabo obo ayi kali ludda lwaki kamera temugenze wano sebo wano oli wange so wano kuganjako kamera yogende sebo era baje wano sebo oli makaga baje tugende nzolo kugamba nza kwa tombuza byenjagala kwogera nza kubuulira okitegeera sebo kasi otambye kubuuza sebo toyogera byoyagala ali labayo otambye kubuuza sebo sesanga sesa soka webuuze emyaka gyompuliridde singa nali sina kyennina nga nze sesanga sivuma muntu sizolera muntu pozi omuntu gw'ennumba ng'olumbye Kyagulanyi awo sibira naawe mukwano nze Kyagulanyi mulimu abamwagaddeko amaanyi ge gakolaki mulimu abazze olw'amasannyalaze ali era waliwo abazze olw'amasannyalaze naye nze simwagaddeeko masannyalaze okitegedde sesanga abantu yagalanga omuntu kale nze naliwo wa Bobi Wine bagamba ebyo biyaaye yagala omuntu nga waddala ng'omwagalira ddala ebyaddala abantu abamu mumanyi okubikkako ng'oli amaze kufa yagala omuntu nze nkubuulira kati wamulaba ddi ani Gulavide namulaba yakusango tanso okuba esimu ku radio nze namusooka okuba yiiti yalina akakirabu bali bakayita gundi awo nateete nga bajja ne bayimbirawo naye nga tayina wadde n'ekikumi nga nange mufuwo waliwo mu biseera yajja n'abavikita Kamenyo n'Effefe Busi kiina muko waakyo bamutajje kasi ow'ekikuubo ye yalinanga emmotoka amuwadde omukazi amuzaalidde abaana naye tamuwangayo wadde kolabo omukazi mwanyina mwanyina we ojje kasi naye muyimbi oyo w'ennansana naye muyimbi ate nga batandika wamu ne Mutujju nze nga simu ayimba ki yayimba naye enansana ali kati gwe omuntu oba tomanyi bya music eno enansana akuba enansana mu Republic of Nansana baziruziru kati gwe ojogenda obuze Effefe Busi wafuna ki mu Mutujju yagezi n'ateekayo sementi kati oteekayo tya sementi mu maka go nti Bobi Wine ye gavumenti ebyo abibanja gavumenti gye baweweeta ne bagisuusuuta obugere Bobi Wine naye munansi nga ggwe Bobi Wine atulwaniridde ddala kiki Bobi Wine byakoze bannayuganda bye tumubanja gwe Bobi Wine wamubanja ki ate namuwola ki olina kye wamuwola sirina kye namuwola sewa wa kamera olina kye wamubanja gweojjayo kya maka ga muntu ati Bobi Wine kyabugagga babala kati kyobola yayiye omusenyu n'omulaba ng'ali wa Museveni ogwa Museveni gw'ogamba otya ku ttaka lyange kati nze wuuyo kati waba tasaba Bobi Wine kati nange ekyobugagga kyempadde Bobi Wine byonna mwebaze byankolera ajje wano azimbewo eddwaliro nange abantu bange abizigo ti tebalina ddwaliro Omutujju mu kifo ky'okuteeka ebusaabala oteeka ebusaabala kati nga nange ekyo Bobi kyempadde okujja okumanyira abantu owadde ettaka ku lwa Bobi olwa Bobi ajja azimbeko wano muwaddeko ali yamusabye 10 kuki 5 ku 10 5 ku 10 ajje tupimire wano etandikirawo wano muveeri ku kkubo ate abantu banayitiranga eno muvaakukubo ne mudde eno ate ogiyise ensuku nesebo wanene naye gwasooka weebuuze omuntu ogyokya mu ttaka ly'omuntu n'oyiwamu ali abayimbi b'ennaku zino bamanyiira Mutujju wa music wabadde wantalo nze nkugambire mumanye ekintu kye yankola ndifa nkye teri muyimbi yali akinkoze ali edda abayimbi bali tebagaba ssente ng'akuwa buvulu nategeeka wali nja kujja nnyimbe okola ki nakugamba nyimba zange nawe n'oteekamu kayeya time wo kali bino byonna era nafuna ku Bobi Wine ebivulu bye yampa n'emikwano gyange nemanye ennaku yange nze kikulu ndabira wala nzale siri mbadde mu Uganda muno sina muyimbi gwe nali njagadde nga Bobi mwesasa abamu abobufuzi mumwagadde lwakuba bya bufuzi naye nze namulaba ng'ali ku zero nampa kaadi ey'embaga naŋŋamba nga olina okubeera ku mbaga yange oyo Bobi nateetawo mu ghetto nga yasobola okunyambaza twali ku mmeeza emu ne Nubiyaniri naye nga Nubiyani aseka ng'alaba Kataala aweddeyo ali mu Serena Kataala ali muki mu Serena oyo Nubiyani gw'olaba naye nga womanyi muntu wa lwali nga baseka nze nkugambye nalaba Bobi nga naye oba Eddie tebannaba mmulaba Eddie we yatandikira dde okubeera ku kiro kya Bobi baali baggulawo busaabala naye kangwambe abantu oli ajja nalaba Bobi naaba ng'amulabye naabanga yenna ensi yonna agikoze eki agirabye yenna newomubongako yenna anyinyibala ng'atunudde bati mu kaleega nga talaba nalaba kumbe ensi yonna agikoze eki naye atamanya naye Bobi ate gwe weeraga
ate Bobby si bwati wakola ki wali Bobby muntu w'abantu Bobby sesanga njalo njulire asobola kuyitako nga takubuuzizza oba osobola omubongako n'abanga atunudde mu kaleega noga n'otululira bimabeere ne kitunula bwe kino kibongako n'okiraba newakalaba yono mabeere wewe nga yenna alinga ng'ensi yonna gwe yakola ki gwe yamalayo okyengera amanya tugende mu maka gange tudde mu Kalituusi amako gagazaaki Kalituusi ekibuyaga yamuyitamu naye wuuyo omutazzeemu Kalituusi ebikolo biri bina ebikolo bijja kubeera wa nedda mbadde nkuzaala wabi bino ebito tonkuba baaba ale muzaala wanyo wuuyo kati omulaba anze mbadde ndabuuli oyo ekibuyaga yamutwala ekibuyaga wajja Kalituusi wuuno omukulu wuuyo omulabi mu kifo ky'emmwanyi yasimbye Kalituusi babagamba kusimba mmwanyi yasimba mmwanyi tezirina Kalituusi akula mangu myaka emeka kati ono muzungu si bwe buli obwamu obugaga sebo simbye myaka ebiri aba awanise wanene era oligenda okudda 10 ku 10 tewera naye kati olaba mutujuzizire baneiba nina baneiba si kyalo naye bannange nekyakyenyala okugamba wabeerayo omuntu mukwano gwange mbayise mu Gwokuna wabeerayo omuntu nga ambasada osobola okujja n'ogamba nkugulidde ente ku kirabo kyange newe otajja kuziika oba ompadde ndi muki mulamu enamba ngeri 07 553 91 967 enamba y'ambasada wa Fabese Nalete n'abankwatirako nga nzimba banange sikyabalaba musobola gamba gundi okyaliyo mujje oyinza okwatirako ne mukuwasa bakwatirako ngozi emikolo bagisonda okitegeresa essanga nsobola gwama nkuwadde nti eyasonda ku nnyumba nina emikwano sessanga ejja ddala sessanga gwolabikamu ekiwo mulimu ezzoleyo nina emikwano ejinjagala liyo naye ng'omanyi tejinjagala lwakuba ambasada jinjagala lwakuba Bobby mwagala ali nebyenjogera balaba omuntu owaddala ali kwalaali kalize kankugambe wali oyo mbogo nategeka ekivulu kyatusala babiri n'embogo oyo atambula ne Bobby oyo kati jeno sense nga tuli aba nga kefunako kakolaki omugaga n'atukwasa busaabala eyo nga ffe tusolooza ne jeno sense oyo golaba naye mulimu bakyali abatakwerabira oli n'agamba ambasada kyali waffe ne mulimu bimabeere n'olaba n'atamanya siggwe Bobby Wine oli Bobby Wine mulala nnyo ovumaani amwebiri bimabeere ekyefuula nnyo kyo kyakabi nnyo n'ojo kibongako ne kirabanga ddala gwe ne kikulabanga weewe naye ng'ate byokoze tasobola bikola omwana ambasada extra digest mugoba nsonga ambasada wa Fabese Nalete olero mukambwe muko ndi mukambe ebikyali ebizoleya wakugenda mpola naye nga wano osobola okuba ng'olengera Kalituusi ali waggulu wagambye nti ate la wansi ng'olengera enkolokolo kweziri naye bambi kibuyaga yamukuba naye ate era bw'ogenda otunuulira omuto mwali kitegeeza nti asimbye agenza zzaamu wano sebo we wali 10 ku 10 ewera ayinza n'okusukkamu wano yes so asazeewo nti wano kateekewo Kalituusi ate naye alaba obulamu bunatambula wali eri ebitooke asimbye ebibala asimbye ambasada ennyumba yo kale tugirabye oba tugende tujingire munda oyo omukyala wa Amerika yani ani omukyala wa Amerika yayita amasanyalaze Grace Kakoza ngenda namukuwa ona mumpa mbere PA oli musajja wa mpisa bamita Grace Kakoza era akantu ako era ugeza akalaba ngenda kamusinga ngwabe nakufuniddeyo omukowo omwana bannange ngenda jalugenda olambule omwana bannange tuyingire wa ambasada nina ebigambo byenyalugamba Grace Kakoza nga ntuusi nga ndi wali ku lubalaza nkugambye Grace Kakoza teddira nte goli wanjovu ziyaze ndi wanjovu ana oli wanjovu n'abantu bakimanyi nti oli wanjovu negino najo miyembe ogiraba nayo gye najo mitono eginyo teginaba kulo ogirabye akabira omuvubu ogirabye mulimu n'emito gigi n'emirala nti nakatajja esimbye amasanga nakatajja olaba buno bwonna buno buto butandise okukula oteeseteese bulungi egino najo gyonna miyembe obulamu ekintu eki tukuveeko mukazi oyogedde ku poliisi ennyumba bweti nga temwe mukazi kati jangu mbalambuzeeko munaweza ogamba omusajja omuga jankulamuzeeko kyenkubuuza kyoddamu ennyumba bweti etaliimu mukazi ne kamera tujja kugamba amatiribo naye olaba kati genda ku nyumba ya Ndirodi okubeko Fabese
Ogenda ku nyumba ya ndirodi ogyemuleleko okubeko firebase guno muliro wano wange ssebo. Ukyaga nti omuliro gwaka. Firebase njagala musa tolina byongamba. Firebase. Ne kakala n'okateekako. Kaakano. Ate okajja ne ku nyumba ne ku mubiri kabeerako. Ne ku mubiri ne ku ttatu kaziizino zonna. Firebase. Nkugambye nze Bobby na mutamiira. Firebase enfudde kikyendi. Ogula guugo muliro. Muliro gwokya? Ogulabye? Nekale n'olaba bimabere banaye mutuju olina mutuju kye yankola zibifa kyerabye. Enyumba teri mu mukazi. Kozi mbade nagamba Kakoza. Yani Grace Kakoza. Grace Kakoza si mukazi wange kyali wane njala mu. Aratege nyabi nyalo mugamba nga ndi wano. Kati Madam Grace Kakoza nze batte. Ono muganda wange enyumba mwe tuyingira temuli ntebe. Kata kyachuli. Temuli ate n'omukazi tumwagala kubanga tetugenda beera wano kati ojja wano teri kacyayi teri mazzi ga nsuwa teri ki byeri kati olaba kati gano madiiro omukulu olutuuka muganda wange nkulamidde nakyali mulamu onamira kifaananyi nkulamidde kyekifaananyi kyekibeera nga ku ntaana yange nga nfudde okiraba nkulamidde nkyali muki mulamu abayimbi banyinya abatulabanga bafaane nga talina wadde kataasa ka ttaka kino bannange temugiranga n'abali eyo sijja kwerabira kino kyetujja okukulembeza wali eri senti kawooya oipipo yakinkolera ekyo yamba omuntu noba ompadde kiramuje kati kino gano madiiro ogalaga amasanze gakaweza ogamba oba tebyaka asa amasanyaze gaka Kakoza kye yakola kyali taratibu nkugambe tubeera n'emikwano egyaddala era kati nkugambe nina omukolo gwe ngenda okugiya mbadde nkuyisesesanga era nga wozze leero si wala ogyobeerewo nga nnyingira ennyumba eno gyawo tugende nkulamuzeeko oba okoma mu ddiiro gwakuna mugwakuna okyegedde ono si ye nankani ekulisi jolizi twaliye ku mbaga ya zaake bambi ne zaake boyi wa kabi unalebo zaake nakola olumbe naye najja ssebe wange ne unalebo serukenya omumanyi wema kintu serukenya yampa tenti nawe akulumberwa taata obeerako ne tenti onalebo zaake n'atuukira mu budde nejjowero senyi naye nankwatirako nebaza wali omuntu munange osiima ng'oli kyaba akuwadde onalebo zaake atwala mityana natwala wano naye owa wano saamulaba naye nalaba onalebo zaake wano si busujju kalwanga yatwala si kalwanga oyo najja kujja njalama mubale ebisenge biri bina biri bina bibiri mwana ambasada kati kino kisenge ekyo kiriwa ekyo kiriwa ekyange kikyo jja tugenda olaba neta obiraba wano nekino kisenge byonna bisenge munda tenaggwa munda yaggwa ate kati bwobaoyagala ngenda mukubira kasimu ino tulina oteekateeka ate abaana tebeera njagala mukolo kati ekisenge ky'abagenyi kino ky'abaana ate kyange ekikyo kyekire ekyawagenyi nzija nsula wano era yenda kuwaayo omukyala kyasinga nyansi bamuta Grace Kakoza mukuwadde bulamu mu kamera aye tasobola kujeema ku nze tasobola kujeema njagala nnyo mukwano gwa kati olaba wano kale kino kisenge kino kiraba kino kiyigo master bedroom nyini mutafuluma bweru mbagenda kunaaba kino kisenge mikolo bwe gigwanga yeyiwako otuzi ngawe weera newasa wabaki n'abakazi ngenda kuwasa basooka bamenya omutima wewe yanga nti ambasada oyo kirabika jaba tugenda ekizozi naye sasanga nkugambe naye bale mwe bali kunkyalirako tugende mbasiibula mpola kale olaba otusibulako watulese watwaniriza bwanire baneyiba obalabye ekiyungu kiri wa ssebo enyumba kiri mu nju baneyiba obalabye kyekino wano naye olaba akafu baneyiba baaba ennyumba ziize amayumba geeyongedde najja nsiko amayumba geeyongedde taata ssebo webala okusenga naye kati nekya sesanga banaye mugwokuna mbayise ku mukolo gwange nga nyingira amaka gano nga wogambye temuli ntebe buli kimu kijja kulabika ogwokuna nga 24 naye bonna oba oli oyina nte oba kabuzi nina mikwano gyaffe giri mu Amerika
nga bakwagala eyotegeera nga kwa bangi abagirabye ng'etandika nze bangi mbonyebonye n'ennyumba eno muganda wange bangi abagirabye ng'etandika nkwokutuzi maze kuyomba ate omuntu n'ojja ewaka tewali mukazi teryakuwa mazzi kati muganda wange ndabika ndaga kati mwebale banekundabako obabeera nga kati osobola okunsiibula oba okujja naye olaba kampawundi wenakakola naye nkugambye mubi nnyo nnyo oba engeri gy'wagaye nti nakyawa Bobby gw'okyawa nga naye wamukyawa ali waliwo okukyawa Bobby nze wali owulire nze osobola okyawa Bobby naye ate w'omukyawa nange nkukyayiramu ompadde otuuzi ssebo wano onywa amazzi na soda nze ndi munywa amazzi kasasiro yoono wano na soda eyo piiti yange nteeka kasasiro omalanga obutunda weewo naye baganda baffe abavubuka mufune ng'ekyokuyiga si kubeera ku bantu n'ozimba abavubuka naddala abali mu mbeera nga gy'otambuliddemu gy'ozotambuliramu embeera eya ghetto embeera ey'okweyiya mpola mpola abangi akasente we bakafuna baagala kusikamuka baagala kuba nkwacyo ayagala kuba nkwacyo kugula mmotoka kukwana bakazi naye n'omukyala tolina musajja wange sina naye menye ennaku yange nze nabonaabona nnyo kiwoolaba nze ekisooka sessanga saagala zzoleyo nze siisaamu muntu maaso nga wondaba wonyooma nga nange nkuzalawa siisaamu muntu maaso ate buli muntu muwe ekitiibwa essaawa si ya bbeeyi nnyo nawe tonjibisalako osala kundetera babbi eyo si apo sessanga nedda ssebo eyo si apo ala kundetera babbi amalaga muliro firebase byonna yebikola firebase yebikola naye sessanga abavubuka tuve mu lwale tufune ekyokuyiga beera n'omusajja ng'omufunamu beera n'omusajja ng'olina kyomugattako nawe kyomugattako ate nga naawe omwegomba naye togomba muntu alya nnyo mayirungi anywa nnyo enjaga anywa sigala ebyo byojja omukopako era emyaka ebiri ojja kuba wayitako dda ffe bangi abaana be tutandise nabo kalize nkusesaayo nagenda ku firebase waliwo kyali bamuyita kiira yanzoleyo obulamu bwe dawo tuwano mpe emboozi nze njagala kyali baali bamuyita kiira firebase awo kati kyali yanguza obuveera bw'engatto namugamba ntwalaako n'amambasadda nawe muyenjeera nnyo muzungu naye nga njagala Bobby kyali yanga wagenda ogula obuveera bw'engatto negula obuveera bw'engatto nga mmanyi nembwambaza nti nemetuula mu ntebeze naye nga ne Bobby takinkolangako okyegeera ate Bobby ebisayo naye tammanyi nga ndabanga kiyayeyaye agaye ekyo ekikyali ekinja kyali yanteeka mu bbuutu yawutuza mu mmotoka mwana nga nakagenda ku firebase nasangawo ezzoliyo lingi wali nasangawo babukyamaani naye nga banjaga ebisero nga Bobi Wine badman Bobi Wine oyo gwolaba asabula kuba ebyaddala yakubako kamiliyoni ati mu mpale ng'ensi yonna ekolaki wano ebikonde Bobi Wine mbondya nawe okuva ku bino byalimu olw'eki pulezidenti w'eggwanga ye pulezidenti Kakole yakubako Bebekulu enakivuna ati mu mpale asabula ebyaddala kati ntambula ne Bobby nange neegomba abakubi kuba nange nze neegomba sibeera na bakyali bafala mbeera n'ekibiina ate Bobby yali amanyi ng'ayimba kuba nze ekyanjaza Bobby alina oluyimba lwe yayimba bakyali bange bambalabamba kati waliwo kale bamuyita kiira ng'alina ebiviiri ng'avimba kubanga twalinamu bambasada ab'obulimi baki bafantomu bani kyali amugamu nange ntwalaako twali Masaka namugamba twanganga bagenda ogula obuveera bw'engatto nga manyi ngenda tuula mu kifo ngenda tuula mu kifo kya mmotoka nga nyambaza ebigatto byange byali binene we nayambaza ebigatto nga nteeka mu bbuutu maama omusana gwayakyanze ngaali mu sabuna ebintu byensi muganda wange bitumalira mu bwereere wampisa bubi ale kati nze ale nakuba yiiti ale n'okukusinga kiwolaba mbagamba mwabeera n'ekyagula inoovimba n'olaba ng'ensi yonna gwemazeyo govimbirako ate ekyagga ojja okulaba nga wakabi kati nengenda nkuba yiiti kyali atandise okuyimba omanyi we yaŋŋamba alo nze ankubira alo nga mubuuza gwali nze kiira banange wakubye yiiti owasize omuyimbi gwe bayita Bera ku TV gwatavaako mawulire namugambirawo gwe mabeere ojjukira kye wankola Bera gaali mawulire yali mukwano gwange nnyo yali mukwano gwange tuveeyo Bera yali mukwano gwange kati
ngamba musabire ebiyimba mugamba bananga omuntu kangambe buli muntu yena yetaaga ambassador embozi ya Bera gali mawule Bera yanje namwaga nze we bankwagadde simanyi kubikka sasa nga nze njagala wayagana ne Bera yetu wayagana ndi mulisa n'obunyama obw'ekikumi Bera ye mukazi yali akubalaga wano mu ggwanga Bera ye mukazi wa ate ogabe mwayagalana ne Bera nkugabe wokunjagala twali ba mukwano wano nga si ya sekiyu bya mukwano yalina bbaawe nangamba ngenda namukuba embaga naye nga gali mawulire Bera nkubye yiiti ekisajja kingamba nsabire ennyimba era bala ebisajja mu nsi muli ebisajja birina omubi ne Kira naye yalina omutima omubi nga wolaba mutujju banange yalina omutima ani oba yafana okufa simanyize nkyaliko gwe yalabanga weewe kiwala bagayi mbagamba ababeera n'abanene oliyo okubye yiiti obaddeko n'omunene akusebeza tovimba nnyo bino ebyensi byakufa kuleka leero gwovimbirako enkyali yajja osanga ate nga wakabi gwovimbidde kaleete yeeraga nga ggwe okitegedde baganda wange kyenjagala bagamba nze mbawadde ekyokuyiga abavuuka wano wange sinaako mulaba nkeera nina bye neekoledde ne we ngamba njagala omukazi kyayagala kye baagala nkiyina mataka buli kimu nkiyina ennyumba njiyina si kugira ate kuleka bamuleka abantu bangi bakwagala omaze kufa bayagadde oli eyagudde kabenje ng'afudde abayimbi bangi abakubye yiiti nga bamaze kufa naye nze ebyange nkoze byange omutima gwange ku bwaffala bwange nze saasoma wadde P1 nze saasoma n'ebino byonna byenkoze magezi gange era bye bakutumanga abasiru tomutwalanga yenze yasooka okuba yiiti ku mpewo za leediyo okubako amasimu nga nsaba nnyimba za Kyagulanyi nga tebiriiwo ne kati nkyaliwo ne kati oba olaba abavubuka mubeere n'abantu nga mwina kye mubeegombako akakodi ako ku simu ku leediyo akakodmuzikwasa mutya ate no kankusesa akakodi ako ekuba amasimu nalabanga kya bebekulu yayina nga basajja bakakeesa nga bapengepenge abasajja bebekulu bali ku Facebook bapengepenge bani ba Mizaya Edi yakolako ku leediyo nga beba social media ebiseera naye gwe nasooka okulaba yali kakeesa naye nga bona nga Bobi Wine takola ki talinayo n'omu nengamba zikantandika osaba ennyimba za Bobi ffe nga twali bantu ba wansi kale bakatowe bajja ne bajja ne Firebase Army naye nga ya Facebook naye nga nze eno ku ground naliko kuki abafudusoja bazze mu byabufuzi naye waliwo Firebase gali majje ga Bobi ng'omulumba galuma naye nga ebiseera Bebe Kule yayina nga ag'okumpewo yayina aga Facebook naye nga ku leediyo nga nze nali number 1 ovuma Bobi Wine omwogerako ekibi nga kinkakatako okola ennyimba za Bobi Wine bazizanya bakayisaawo nga Bobi mayina omugaba muzeeyi eno ennaku zino tubulamu ennyimba nga tebazizanya tugende kola bwoti nga buli nga era Bobi ampuliriza nga ate Bobi akwagala Bobi akuwa obudde yenze omusajja gwe basooka okugulako tulansifa nga nkuba masimu oyo si papa taliko bw'olabyeko guno omuntu tulansifa yenze nalinga musambi wa mupiira nga wolaba obaani ba Messi ba Ronaldo batiyeri yenze gwe basooka okugulako tulansifa amawulire ne gakuba basada avudde ku Bobi Wine si papa nga kukansa nga boyi wange nga radio nga mpambye radio za Uganda zonna ne mubuuza si papa ndi yala ne osolo vuma taatawo Bobi nze mutwalanga taata ne bino senga sibiina senga nakwata obusente obwamangu era bangi abavuka be bakozesa ne batomera bakwada obusente mitwalo obukadde 10 bukadde 5 ngenda bulya mu mwezi ogwo atotandike abantu bano bakwagala abantu bali baagadde kato naddamu okulaba katongo ali ku mizigo gy'abantu tinaali manyanya mu bikebe naye kato omuntu femu gye yali afunye ku Bobi Wine ebintu bino ebyensi bitwemalira mweri kyembagamu abavubuka abali eyo obeeranga n'omusajja tovimba nnyo abantu bonna bawe ekitiibwa ensajja kwagala kale sasanga wano sasanga togaananga kukyama wano wange tewaliwo otuze ate era otuze nkuwadde nnywa togaananga kukyama wano waffe wange edda kyali kyala abaddamu abankolako interview ezasooka naye kati tawuni baganda bange mwe bali kujja kundabako naye nsigadde nkukkuluma lwaki
agala mulamu alenga ngenda kuwagula esikakoza anti nawe njagala ofune nzegenda kugira abanaye kati ndabika oba neebaze ku bantu abagize nkite oba tukye twagala ofuna omukazi era kati yiye enamba oleme kujja weka sasanga enamba yiyo njigabye obuli beeramu omuntu ennyumba eno wogende Kampala ewiki bbiri ng'ogenza opakasa ogenda okudde ate ebyayo ebikunya ddoola oyinza omuleka eno ebyekyalo kye bimukola asogera ku kakamera n'akatunuza eri asogera kakamera n'akatunuza iyo kamera eri awo ogirabye naye omanyi ow'ekyalo okuba ne kamera ng'endabira eri n'okuba n'amasanyalaze ku kyalo banaye baganda bange mwenna abavuuka mbasiibula ababaddewo baani ojeko Grace mundekere waliwo bamito Innocent Kabooya owa IPP awadi nkwagala nnyo bali kubeera na mutima mulungi waliwo bameya Chris Jones mwena bwana mwebali mbeyanza mwenna naye nensinga okwebaza omusajja Kyagulanyi Ssentamu byankoledde mu nsi muno kumbeera ku bwambasada yansembeza nga nkyuma nga simanyi bandiba bwenti mulimu era bakyali bebe yabeeranga nabo nga banzolya banyamba zange obuveera bwengato mbeere mu bbuutu kati tayimu eno baggwako nenze erinnya lyange likyakola ki likyavuga buli woolemerako teri kyangu buli woolemerako otuuka n'oyambala engule toggwamu maanyi buli kyokola buli kyokwatako kirina okutambula era nze mbaga mu abavubuka ababeera eyo buli kyokwata toggwangamu maanyi oli ajja kukuzoleya akufiise naye buli oggwamu amaanyi omulabe wo oba omuwadde ekyokukola ki ekyokukola olina kulemerako buki bulemezi newobeera mulimi naffe tulima naye ebintu ne bisooka bibeera bito ne bikula bana leero oli wattutumu ensi ekwagala ekya tebajja kwagala tujja kuddamu tuyimbe tugambe baali b'amaanyi ng'ensi batya nga ne wooyita wali n'owanika engalo tewakyaliwo akola ki ffe abakubira engalo enkya ate enkya ffe tujja okukuzola kozi wayimbako nze siri muyimbi kyova olaba lwaki nasabanga nnyimba za Bobby namanya mufaya besi neji ebibye Bobby yabiyimba ebyange Bobby nabimukwase agamba bitukwase nyi music wange yena yamukola ki yamuyimba ne abasajja benjala ngane banubiyaniri bambi mbagala nena nge naye abayimbi benjagala naye abayimbi nede oteekamu mutujju ekitujju bayimbi ki ate toyogera wano mutujju ate kali ani awo saha oyo wakabi vinka ani vinka tomanyi vinka tata mumanyi naye si muwulizi ani sikyaliwo muwulira buwulizi naye nga sika kazi kabi simukyala mubi ayimba bulungi ennyimba ze ate omulala naye abantu mwagale nga abantu nga mukyali naye ze banange munjagale nga nkyali mulamu naye bakwagadde totomaate banjagadde naye nga era kati ne kulumba ndagire eddala essanyu nga ndi mulamu amabo tutambudde kansiibule akasembayo sesanga kansiibule obongo bye baganda bange mbasiibudde naye nga mugwokuna wayo ninawo omukolo gwange ayina kyonna kyayina kwegamba ebeerenga get together party yawulira ambasada mukwano gwa ambasada amwagaliza ebirungi kyolina kyoleeta gwe oyinza okutya omukwasa ssente naye noganza embuzi njikuwadde embuzi ekyalo kino kiwunye evvumbe naye tunayo kyabo kyanyama wano n'omuceere njagala ekuba ennaku 2 wano sanyukya awo muba mumpadde mu bulamu bwange baganda bange enamba yange esembayo eri 0753919967 toyanziza ambasada wa Fabese banawe mwebale kujja kundabako oyina engeri gy'otugoba totukiriza nakuva wano ade amaka amanene mweyagala ati mujja genda ku buzigo bw'abantu mwemwolereko omuwulu bannange ali wala omuwulu atiba guugo omuliro gwange banange njagala Firebase obulamu bwonna ndi mutima obulamu bwonna oli eri ku mutima nze ebibiina bibaddewo gagamero liyoni saakomaawo neŋŋamba ekirabo kyendi nafuna tatu yange neneekubisa tatu ku mubiri Firebase nembeera mu musaayi ekyobugagga kyange kyakola Bobby yansembeza nga mpunya kyolaba buli kiri owa Bobby ebimuli ebyo byonna biriko owa Bobby naawe oleeta n'odeka zino zonna ebyalwedi biki byonna weebiri compound n'obuuma weebuli obwa jimu nange nakoppa nnyo Bobby Wine nenkopa ambassador Firebase road naye bagana nange weeyagale nze neeyagala ambassador weeyagala ambassador sina tabbo naye gw'oba onzoleya
Ngovaawo. Aleze ntimpu leera nkuba. Bwetyo betutambudde extra digest mugoba nsonga tubadde ezigote olunaku olwaleero. Tubadde tuva mu makubo eyo ne tugamba katuyitireko munange ewambasada ono muganda wange ddala. Tujje tumubuuzeeko, tujje tunywe ku lwendo lw'amazzi n'ebirala ebiringa ebyo naye ne tukkiriza nti era tusobola okwogeramu mpola mpola. Nze Sesanga Bate the Great Idris Lukwago Dan Mugoya we tutambudde akuume